Yes, nkwanirizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Baganda bange nkubiriza mwena atanaba kuba nga musubscribinga mugende maaso n'okuba nga musubscribinga ku Yugi Updates TV. Tolaba bulabi, towuliriza buwuliriza wabula kyamakulu nnyo okusubscribinga nisobola okuba nga tutambuza eddoboozi lino ne lituuka wala nnyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati nkijjukira story ebaddewo mu wiiki okuva General Muhoozi Rugaba we yapostinga ku Twitter ye ng'agamba ayagala Pop William ambassador wa US abeere nga awandiikira kitaawe apology letter. Oluvannyuma lwa byonna okubaawo n'okuwisdowinga buli kimu ekyagenda mu maaso, kiraga nti waaliyo meeting etamanyikibwa masekati ga ambassador Pop William wa US ne mwami Yoweri Kaguta Museveni. Meeting eno kigambibwa nti yajja oluvannyuma lwa Chief of Defence General Muhoozi Rugaba we yali nga amaze okupublishinga demandinga apology okuva wa ambassador Pop William abeere nga apologizinga oba nga yeetondera eri President Museveni olwa diplomats n'ebyo ebyali byogerwa ebya misconducting ebitagenda bulungi. Kaakati President Museveni yaholdinga meeting ne United States ambassador wa Uganda William Pope. Meeting eno yaliwo ekawungeezi ku lunaku olwokuna mu Oktoba nga 10, 2024 ku State House Entebbe, nga bino byonna bikyagenda mu maaso, omuyaga ngukyagenda ku social media nga buli omu ayogera byasanze. Eno bo baali mu meeting Entebbe oluvannyuma lwa Muhoozi okuvaayo nga demandinga for apology. Sezaweebwa olukiso okuba nga ziri fuli okwogera kyonna ekigenda mu maaso mu State House gigamba nti meeting eno yatendingibwa ne ba several security officers ne ba key stakeholders mu diplomatic community. Bwe kigambibwa mwali mu senior presidential press secretary Sadra Walusimbi agamba ye teyali aweya ku meeting eyo era teyagimanyaako, tebaamutegeeza era y'ensonga lwaki teyakiika mu eyo meeting. Ye bw'agamba nze saamanya meeting eyo era n'awa emphasis gamba nsaamanya ku eyo meeting ate kyali kitegeerekeka nti President Museveni ne ambassador William Pope owa US baali bakola agreement baguluwinga nti deliberations ezigenda maaso ne meeting enteeseganya zino tezigenda kuba nga zisheyalingibwa mu public, nga bagezaako okwavoidinga necessarily eziyinza okugenda ku social media nga bwe byagenda ebya General Muhoozi Rugaba nga postinze nga demandinga for apology. Meeting eno jjukira nti nno yajja oluvannyuma lwa Chief of Defence General Muhoozi Rugaba okupublishinga nga demandinga apology okuva eri Pop William ambassador wa US nga demandinga apology eri President Museveni olw'ebyo ebitagenda bulungi nga bo obutakkaanya bwe baayina. Era kigambibwa nti omukulu ono atugamba nti mulimu gwe okuba nga anawunsinga gye tuli ng'eggwanga tusobole okumanya nti waliwo serious confrontations ebitagenda bulungi n'eggwanga erya US ddala n'eri ambassador mu ggwanga nga General Muhoozi Rugaba we yagamba nti tuba tulina omumanyisa eggwanga. Jjukira yamala okupostinga posts zino n'amala n'azidireetingayo, comment zaaliwo nnyingi. Kati yavaayo era n'addamu n'apostinga ku Twitter n'agamba ye nga ye General Muhoozi Rugaba mulimu gwe okuba nga postinga
information okulaga eri eggwanga wabaawo obutakkaanya wakati waffe ne USA ne ambasada w'eggwanga eryo. Tuba tulina omumanyisa eggwanga ki ekigenda mu maaso. Mu butassaamu kitange kitiibwa n'okwandamayininga n'okuboola constitution y'eggwanga yaffe n'okugiyisaamu amaaso byemu ku byandeetera okuba nga mpositinga positi eno. Kakati agali mu nkubo galaga okuva mu sources ez'enjawulo galaga nti no ambasada Pope William owa USA ambasada embassy ebadde ne political officers nga Christopher ne Central Intelligence Agency CIU bagamba nti chief wa Uganda abadde ali quiet nga alaba strengths amaanyi agali mu opposition groups basobole okuba nga bachallenginga President Museveni mu kalulu aka 2026 general elections. Era nga support bagenda gijja mu USA embassy nga nayo ogitwaliddemu ng'egenda bbawa miliyoni ne miliyoni za ssente kitwandiyise anti-government non-government organization. Nga jjukira bino byonna okubaawo USA yamala kulangirira nti esanctioninze ba police officers 4 okuva mu ggwanga erya Uganda okwenyigira mu human rights violation okwenyigira mu kutyoboola eddembe ly'obuntu ne basobola okuba nga babateekako natti. Kaakati USA Department of State wiiki eri ewedde yagezaako okuba nga esanctioninga officers kwaliko Bob Kagalula ono nga ye former Wamala Regional Police Commander, Alex Bwini former District Police Commander for Mityana District, Eri Womanya ono nga ye Senior Commissioner mu UPDF ne Deputy Director of Criminal Investigation Division ono yali mu charge of Special Investigation Unit. Kwaliko ne Hamdan Twesije ono nga ali Deputy Inspector wa Police. Bano nno be bamu ku kigambibwa nti baatucalinga Zaaki Honorable Francis Zaaki. Kati oluvannyuma USA nevaayo ku lw'ebiwundu ne evidence n'obujulizi n'omusango ng'egwagenda mu kkooti Zaaki ng'agusinze. USA neesalawo okusanctioninga bano saako ne families zaabwe obutaddamu kulinnya kigere mu ggwanga erya Amerika.